Muteesa bw'amala okuwandiikira Kasajjagira akabaluwa ke yamuwa yamuvuga n'amutwala ku Mutala Mpenja we yamuleka okugenda ewa Kitayimbwa Mawogolo olwo n'asigala ng'akuumibwa basajja be babiri Malo ne Katende. Kitayimbwa naye yalina okusitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi okugenda alabe ekituuse ku Mutanda. Waziranga obulumi obumuliko bwali bwa mugongo kubanga gwekaakanga abuuka ekisenge okuva mu lubiri atuleka adduke. Muteesa yamusaba mutwale mu lubiri lwo olwali olw'emiyaga kyokka ne bamutegeeza nti basajja bo te baaluteekedde dda omuliro nga bamunoonya. Baavuga okugenda mu kigo ky'Abasosolodooti Entuusi wabula naye ebyayo baasanga byayonoonese dda. Kuba nabo baali batidde abasirikale ne bamaze okubatuukako awo ne babagamba bwe mukweka omuntu yenna wano tujja kubatta tukomawo tugenze olw'emiyaga kwokya lubiri. Eyo nga bimaze okugaana baakomawo ku Kisaka we baatandikidde kwe kujjukira omukaddanzirina n'abakooza kabaka gwe yasiima juuzi n'amutwala eyo gye yamukweka okumala ennaku 19. Kaddo n'atugamba ekisaka gye kiri kwansi ku lusuku ne tugendayo kiro ne katooki budde nga bugenda ku kyabwe budde ne tooki yaffe nga budde tunnalaba bulungi tugenda ku kisaka ekyo tukiraba tugamba ekisaka kino bwe tuba nga tukize eki tugenze nga tujjajjamu obuti munda tugenda nga tutema. Wano ng'ennaku zigenderedde baatandika okuyiya engeri gye bafulumamu era nga Muteesa yalina kuyita Kenya oba Burundi wabula omutima ne gusinga kwesiba ku Burundi kubanga abaayo obwakabaka bwabwe bwali bukyaliyo. Ate obadde wassaza lwaki kabaka tomunoonya niŋŋamba ye ssebo ti naabwejjawo agwe sinaba kendo osale amagezi omunoonyi bwe basooka okiŋŋamba ddayo todduka togenda genda omale kunoonya kabaka bw'omuzuula gy'ali muleete mujje naawe ogireko mwembi tubadduse. Kyokka baali bakyetegeka Obote n'ayita abaami b'amasaza bonna okubabuuza Muteesa gy'ali oluvannyuma lw'okumunoonya n'ababulwa. Nga babuuza omu kati nze ebyange bye njogerako nga bambuuza gwe obeerawo nti mu ssaza ly'e Mawogola gwani nze Muteesa Mawogola amannya go nze Kitayimbwa Wendi Sebastian. Kabaka ali luddawa niŋŋamba mukama wange olutalo we lwajjira nali eka nga ndi mukosefu naye simanyi kabaka gy'ali ate nange waffe Mawogola mwe mbalaalo tayinza kujjayo kubanga wabi nnyo tuli mu nsiko tuli mu bisolo enjovu ziri ebiki akati okugamba nti oyo we Mawogola gwe kati tukutadde. Bakomawo tewali kubandaza kwonna ne batandikirawo olugendo lw'okufulumya Muteesa nga bamukwese nga Nkanje yali Katikkiro mu kiseera ekyo. Ekiro kyennyini kyekyagenda e Burundi 18 essaawa 6 ogw'emisana kabaka n'alabikako e Burundi. Muteesa ng'amaze okutuuka e Burundi oluvuvumo olwatandika nti bamulabyeko kyokka ye Obote yali takkiriza nti kituufu wabula BBC yo negafulumya nti Muteesa atuuse e London. Ezasooka okufulumya nti kabaka wa Buganda alabiseeko e Bujumbura nga 18 essaawa 6 ez'omutundu era mulamu. Well, it was a fight and we had to fight our way out. But you please forgive me if I don't make too long a statement tonight because of the overwhelming sort of circumstances of my welcome and pleasure of being here and that I've been to sort of long sort of harassing experience. But I have recently had a trying experience. I hope that you will forgive me if I make this short. Ekyaddirira wano mu Uganda Obote yalagira bakwata abaami b'amasaza bonna era n'abaggalira mu kkomera Luzira okutuusa gavumenti yeerwe yavaako olwo ne bayimbulwa ku mulembe gwa Amin. Dini Lobo wa Sava, NTV ku ssaawa emu.